Muganda wange ali eyo n'omulundi guno tusanyuse okuba naawe. Tuli ku BWIINO era nga omutestes Big Papa njagala nnyo onyumirwe episode eno. Sharinga, commentinga, ate era subscribing obeere nga tosubwa kiddako. Ne ku mulundi guno era nkomezzaawo seeka Senteza Yusufu nga tugenda so tutooza ensonga obeere ng'onyumirwa. Seeka tusanyuse okukulaba. Nange okubasanga. Bagamba kyabiwa balungi nnyo. Emirundi mingi tutubeera mu nsi Yesebo. bingi bye tuba tetumanyi ate bye tuyiga. Yesebo. Era omulundi guno nayagadde nnyo twogere ku kintu. Waliwo omu omuwagizi waffe yakomentinze nali atwogere ku mazzi. Naye ng'amazzi tugogerako mu ngeri y'okubeera nti gayambe gatya omubiri. Oba alina kunywa mazzi ki, aganywa ddi, bungi ki, era gamuyamba ki, era ndwadde ki z'aba afulumizza. Ne musuubiza tugenda kyogerako leero, era gy'oli otulaba kyekino kye tugamba nti oba olina kyoyagala twogereko kiteekeyo. Seeka amazzi ffenna tumanyi ga mugaso, naye enkozesa erabika eyawukana okufuna ekituufu. Amazzi mu bumpimpi kyandibadde kitya, omuntu yalikozesezza atya amazzi? Nsooka ne mbeebaza bonna ababeera ku mukutu guno. Nze Senteza Yusufu webale kunkyaza sebo tata we balinayo kujja. Kakati nsooka ne nzijukiza abawagizi baffe basubscribinge. Kituufu nnyo. Baseeko kali akadde akakulabula nga buli waagira bw'ati. Ate tubeebaza kubanga buli mukola ekyo ate ba mutuyambe okubeera nga tukola ki, tuddamu ne tubaweereza kubanga muyambe eki YouTube yaffe. Kakati amazzi kikulu nnyo mu mubiri gw'omuntu. Ekisookera ddala ebitundu kumpi 75 ku buli 100 omubiri guli mu foomu y'amazzi. 75 ku buli 100. Kitegeeza omubiri gwaffe kumpi gwonna mazzi. Kumpi mazzi kyenkana. Otegeeza ki mukyo? Kyetegeeza nti kubanga betuye tubijja mu ttaka. Ate ettaka lyerimu komponenti ebimera bibisika. Si bwe kiri? Singa ekimera tokiwa amazzi tekikula. Kituufu. Kyategeeza nti kyetaaga amazzi. N'ebyogenda okulya bijja kubaamu amazzi kubanga bibadde bijja bigasika okuva ekitandika okula. Nga gafiidingako. Kyekigakuza. Kati munda mu kimera mulimu emisuwa. Mu kimera kyetu ebikulira wansi. Kati bakiyita vascular band omusuwa ogwo omunene. Naye kati mulimu obuwuzi munda mu buli kimera. Kati obuwuzi munda omwo mulimu kyebayita xylem ne phloem. Ekimu ku byo kisika mazzi. Era bwe kibanga kifu mu kimera, ekimera kikala. Kiba tekikyasika mazzi. Obuwuzi obwo bubanga bufu mu vascular band. Ekimu kisika minnyo, ekyakisika mazzi specifically. Ekimera kiba n'amazzi percentage ey'amazzi esukka ku mmeka nga kw'ataano, erimu wagani 50%. Kakati ekimera ekyo kisobola okusika amazzi okubeerawo nga singa kiba tekisobodde kugasika naye gaba weegali, naye ng'emiswa tekisobola kugasika okuva eri mirandira, kiba kigenda kala. Kitegeeza amazzi ne mu bimera ga mugaso. Kuba gye tutandikira mu bimera lwaki? Ne woba olya nnyama, ente oba embuzi oba akamyu nako kalya muddo. Okitegedde? Omuddo gw'oyogerako nagwo nga amazzi ge gagubeezaawo ne gakola ennyama. Tewandiise ennyama nti yonna ennyama ekika ky'oli, oba oya nyama ya nte oba yakamyu oba ya mbuzi oba ya ndiga. Tutandikira ku kimera. Ekimera kyetaaga ki ekirala? Mazzi. Kati otegeeza nti naawe omuntu ng'olya ebibiri, olya emiddo, ebibala, ate n'olya n'ennyama era ekoleddwa omuddo. Ekitegeeza nti nno percentage y'amazzi ogitandikira n'eno wansi ng'ojja okola ki? Oganywa mu ngeri mu foomu oganywa mu ngeri y'okulya
ate n'oganywa mu ngeri y'oganywa. Ekyokulabirako kyenyinza okuwa ekyokubiri. Esebo. Amatooke ebitundu nga 78 ku buli 100 mazzi. 78 ku buli 100 mazzi. Oba okiregedde ekintu ekyo. Kakati kibetegeeza nti nno amazzi oganywa. Naye olw'okuba nti nno weetaaga amazzi agatali mu foomu ya kubeera nti gatabuddwa, y'ensonga lwaki onywa gano amazzi amalala. Amazzi tugafuna mu byokulya. Naye olw'okuba nti nno weetaaga muwota kuba gano gaba gaakolako dda. Katwede percentage gye weetaaga mu mubiri gwo eringa 75. Era teweera wali. Kati ogamba amatu galina nga tugeze waliwo ekika kino ekikola omubisi. Lusi kibana nga 67 mazzi. Kati ekika ekikola omubisi ekiba kikola nga kirina nga 67 mazzi. Eky'amatooke. Ate nga weetaaga 75 gaba tegamala. Kati ne weeyongezaako gano agaliwa ag'emmere n'oyinza kunigana agafa aga bulijjo nga tolina kyotaddemu kirala. Nga mazzi pure. Kansubye ndowooza eyasinze comment section yeetaaga kumanya ku gano. Yeetaaga kumanya ku getunywa. Naye nekyo kibadde kirungi nnyo. Ne tusooka tumulaga olugendo lw'omubiri. Nkulaga bulungi. Kati omuntu ye okunywa amazzi yalinywedde atya? Kakati amazzi omuntu twebuuza yandinywedde atya? Yandinywedde amazzi kumpi liita 5 mu lunaku. Liita 5? Liita 5. Tekisoboka seeka. Bye bikopo 10. Ate kitono. Liita 5 kuva ku makya paka ddi? Mpaka weeyebaka. Liita 5. Liters 5. Kisoboka alizo ozinywa? Kitono. Tegeza ne 10 ozinywa. Nkadde ku makya. Ntandise okunywa. Ntandikira ku caayi. Nkedde ku makya. Kati awo paka kwebaka. Ako k'obuuzizza onkasusa ekibuuzo. Nganywa ntandika ntya? Tutandikira ku caayi. Caayi mazzi naye mutabulemu. Nkedde ku makya. Nze ayagala kacaayi kange ennyo. Nkedde ku makya. Oba nkeera buli lunaku. Omukyala n'antabulira kacaayi era wesekanywa sitambula. Wegamba kyendaba si mazzi nina kyenjagala tutandikireko. Buli lwokera ku makya tosookayo caayi, sookayo tampeko y'amazzi emu. Tampeko y'amazzi agannyogoga, agokya, agabuguma, agaliki. Oyokya ebibuuzo kati ogenze mu kyakubiri. Mazzi ki? Kubanga nekadde mu kifaananyi nze nkeera ku kacaayi. Era we manzi okuseka caayi maze kunaaba kenkeerako. Njagala kumanya nkedde tampeko gy'oŋŋamba eri ku makya. Nginywa ntya? Kakati amazzi ku makya nga tonnaba kunywa caayi weetaaga tampeko 3. Naye tuzinywa lumu. Nga sinnaba kunywa caayi. Tonnaba kunywa caayi. Weetaaga tampeko 3. Eriita emu n'ekitundu. Kyolwo caayi n'amunywa. Ojja munywa. Kubanga amazzi mu mubiri tebagadigestinga. Oba tegakolwako. Nga woolaba okasukayo ekifi ky'ennyama. Olubuto ne lulwana nakyo. Amazzi tebagakolako. W'onywa tampeko 3 eriita emu n'ekitundu mu ddakiika 45. Kubanga liita emu n'ekitundu tampeko esooka njagala oginywe tugeze ku ssaawa 11. Ku makya n'akazuukuka. Lindako sinnasenya. Tosenya. Nga wakazuukuka oli munnaddiini n'osaba Mukama okulaba nti akuyisizza mu kiro. Ekiddako nywa mazzi. Tampeko esooka. Emu bweti esooka. Wayitawo eddakiika 3 kati tutandike okubala. Oteeke ku ssaawa 11. Ozuukusa. N'onywa tampeko y'amazzi. Be manzi okukako 2. Ge makyago. Genda mu maaso. Kati nze njagadde
omuntu azuukuka kusa abantu abasinga obungi batya okwangu ozuukuka naye gwe obeera ozuukuse leeti kuba kati mulimu yeebaka leeti n'azuukuka leeti lwakuba kirungi nnyo ozuukuka nga bukyayi saa 12 era abantu oludde aba azuukuse naye nga tayagala kufuluma mu buliri nabyo bibiri bya njawulo asobola ozuukuka naye nga tayagala kufuluma ki naye njagala woozuukukidde wadde toyagala kufuluma kale gateeke wano kumpi okole ki onywe kakati tampeko ki emu ey'amazzi weta eddakiika 3 ng'onywa eyokumeka weta eddakiika 3 ng'onywa eyokumeka esaawa 1:30 si bwe kiri eddakiika 3 tugeze watandise 11 12:30 watandise 12:30 watandise 2:30 toyinza nategese bulungi eddakiika 45 eziddako ojja kuba ofuse emirundi 3 kubanga amazzi nagaite bagala tegakola digestion dakiika 45 agaddako ojja kuba ofuse emirundi 3 naye wonna aba togifuse omanyi obadde tolina amazzi mu mubiri gabadde tegamala bwe mbanywedde ebikopo ebyo 3 mu dakiika 3 nesigenda okufuka eddakiika 45 eziddako asatu gano gawedde n'otafuka oba n'ofukayo omulundi gumu jammanya amazzi wadde okola ki ogeetaaga ekyokubiri tega ekikopo ofuke oba tega baketi ofune n'ekikopo ky'otayagala oddemu oyiwoola oba onaaweza ziri tampeko 3 otegeezezza akyawo omubiri gubadde gugeetaaga ensonga tegafulumye gonna tegasobola fuluma gonna bw'obeera ng'oli munywi w'amazzi nnyo ku tampeko 3 osobola ofulumyako 2:30 oba 2 naye obanga obadde toli munywi w'amazzi nnyo oyinza obutaweza na tampeko nga ofukayo butini omubiri gubadde geetaaga gatuukidde mu tayimu olwo njagala nnyo tulwe mu kuzuukuka kubanga nze muntu awulidde ebintu bingi nnyo okuzuukuka ne kunywa amazzi g'okumakya naye musimanyi oba bituufu oba bifu naye bwe manzuukuka nenywa amazzi ago amazzi g'oŋŋamba gayina kuba mu foomu ki amazzi g'olina okunywa togezaako n'omundi n'ogumu gwatulaba n'atuwuliriza eyo n'onywa amazzi agava mu firiigi nga ganyogoga nnyo ku makya okwo totawaana in fact ne mu bulamu bwo bwonna lwaki ŋŋamba ku makya gokka mu bulamu bwange mu bulamu bwo seeka kibi nnyo nti gwe tomanyi hangoova bweguma hangoova omuntu bwayasuzaanyo kibi nnyo oyinza n'obutagitegeera naye gyesanya omwenge naye omuntu babeera bagala nti omwenge guba gwokya zinakwako mu beeki nga mu beeki eri omufuna ebbugumu lingi simanyi oba ne mu mubiri anywa omwenge afuna ebbugumu munda naye ekyanzijjangako ebbugumu nga nkola mu beekeri ebiseera byange ebikadde nanywanga mazzi gwokya kuba n'ekyoto kyaliwo nga ngateeka buteesa eri mu kyoto binika namba kati nfukako ofusi n'ennywa ng'ebbugumu lifuluma mu mubiri kankuwa ekyokulabirako olina emmotoka ekyamusi ogigamu aganyogoga lwadiyeta yeekwata bwekwasibweti omubiri gwe mu bulamu bwo tegubangako nga gunnyogoga munda tekisoboka kyova nga bagamba you are a warm blooded animal obeera nga munda awo wabeera waguguma buli kaseera oyagala kufulumya bbugumu obutuli obuli ku mubiri gwo bweggule weebuti kyekikunywesa amazzi aganyogoga kuba onywa aganyogoga twogera ku makya twogera ku lunaku lwonna mu bulamu bwo mu bulamu bwange sinabala kugambako ku makya oba misana mu bulamu bwo toyina weweetaagira amazzi aganyogoga ku firiigi wali toyina abantu bawomerwa akazzi ako kyobula n'ennyonta tebaggwako kakati tuddeyo ku makya nywedde ebikopo byange 3 maze obbinywa kyayi wange olumunywa ebikopo 3 obimaze ekisooka twogedde ku mazzi g'oteekeddwa okunywa room temperature kyendeeza room temperature newogafumba n'oteekaawo
njagala ali gyali eyo atutegeere bulungi. Ekyo kyoyogedde kitegeeza ki? Njagala ongeraageranye ku mazzi agasooka nti waliwo kyayi gw'otasobola kukwata ng'ayokya nnyo. Njagala mbawe example. Ekyokulabirako ekyangu amazzi okuva ku kuba nga wagatadde awo ekiro nga tegali mu firiigi okutuuka ne mu kubugumamu kiri fayini. Kwegamba nga gali awo gakuulinze naye tegannyo. Kye tuyita room temperature n'oba tolina firiigi n'oba tewasuzizza gwokya. Kati amazzi g'olesemu eyo temperature eyo munda mu nnyumba nga teyongeddwako kubeera nti otadde mu firiigi gali fayini. Naye agali mu fayini nga n'obugumamu gakola ki? Gabugumamu. Gosobola n'okukwata. Omuntu g'anaaba. Ge bayita ag'ekisu. Omuntu g'anaaba. Awo nno ompadde ekituufu ekiri naye mbuuza ekibuuzo. Waliyo abantu nga ye kacaayi akagala nga kababula. Nga kacaayi ke naye bakayita ne kawulamu kati nagamba ddayo okabugumye. Gali gatya ago? Ago sigalina buzibu singa onywagana agasooka. Singa ebikopo byo bisatu mbinywa. Kanywere kacaayi kange. Awo ne level gy'oyagala eya caayi eri fayini. Kakati ebikopo twakalabako bisatu mu ssaawa nga 2:15. Lwaki? Emu ekitundu mw'onywera. 45 tukola inspection. Ofulumizza badde kati essaawa 2:15 ezakayitawo okuva etwanywedde ki amazzi mu ntandiko. Tegese bulungi ndowooza. Kaakati nywa kacaayi. Ante woba oyagala lya n'ekyenkya okuba leero tutaze kwogera ku mmere. Lindako. Abantu baagala bingi nnyo ku mazzi. Naye nga agasooka gakola bukozi kyakunfuuyiko kugenda nfuke oba mu bintu mu digestion yange bye nasuze nabyo munda. Ganyamba ki? Bw'obeera weebase nga walidde ekyeggulo n'obwongo bupoozingamu sigamba bonna obwongo butukuleetera okukola reflex action busigala bukola. Okugeza ng'okussa oba busigala bukola ki? Bukola. Katonda yakola ffenna dda. Naye buno obulowooza ennyo bukola ki? Bwebaga. Kale ate ekisinga okulya amaanyi g'omubiri bwongo. Si bwe kiri? Bwongo bwe businga. Ate omuntu akola mu ofiisi yandibadde akolera ki? Naye agamba nkooyi. Obwongo bwe businga okulya amaanyi gaffe. Obwongo oli akola mu ofiisi lwaki agamba nti akooye? Abantu bangi nnyo bagamba kati omusajja abeerawo mu ng'atudde ate omwana n'agamba nti akooye. Abafumbo bangi nnyo kibanyiiza n'okubanyiiza omusajja asiiba yeetuulidde buli wajja n'aŋŋamba ng'abakyala be bagamba n'aŋŋamba nze nkooye. Kati aba akooye eki ng'abeera eri nga yeewuba mu katebe. Obwongo bw'abadde abukozesa percentage energy. Ekyo kituufu. Omwana asoma ng'atudde butuuzi ki ekiba kimukooye? Akozesa brain. Waliwo w'otuuka ng'owulira kompyuta ekutamye, owulira oyagala kwebaka kunaaba kwebaka. Naye ng'obadde ku kompyuta otudde na butuuzi. Nkikkirize. Kati weebakako nga wano waggalawo walowooza. Naye teweggala ne spinal cord ng'osigala ossaawo ne munda nga mufunctioninga. Kati lweti y'okkuba emmere gy'onaakozesa mu mubiri ekendeera kubanga kiki otegeeza gye nnaakozesa mu mubiri? Anti omubiri gwo gusigala munda. Awo nyingiza no biology awera munda olina cells zikukola ate cells zissa. Kati sele zisigala nga zikola waliwo sika waliwo eziri white blood cell, red blood cell zisigala zissa kuba zikola nnamu zikola nga nfu. Kati omubiri ogwo gusigala bwino generating emmere gye walidde ekyeggulu. Bamu bayenye ebyeggulu babyagala nnyo oba gye walidde emisana n'oba tolidde ekyeggulu. Nga kati
nobanga emmere eyo etambula emmere gyetegeeza emaze okukubibwa protein calcium biki etambula mu cells ez'enjawulo. Kakati omubiri gwo gwakoze naye nga obukyafu obuyina munda mubiri. Obukyafu cells zissa, ntegese bulungi, zissa nazo carbon dioxide n'omufulumya ebweru. Nazo zifuluma, cells zikola ki? Zifuluma. Oba onywa amazzi nga tegawunya, ogafulumya gaba gakola ki? Gawunya. Kubanga girimu urea ava mu ki? Mu cells. Kakati oyagala kuŋŋamba kyenjagala okulaga nti za cells zifuka mu misuwagyo. Ntegese bulungi. Kale zifuka mu misuwagyo, agenda okuyumunguza emisuwa mazzi. Era ntegese bulungi bannange. Kwegambagana amazzi g'onywedde tegakoma kukuwa bulamu na kuzaawo. Bwe bayita obulamu anti. Okay, naye n'ebiri munda mu digestion system gagenda kwoza. Lwaki ombuuzizza ku makya lwaki ngeetaaga nga tunayo kuteekayo kasasiro mupya emmere gye mpise kasasiro. Njogedde kituufu. Kubanga wemala ofuluma mubiri gwe oba tokyagala gitunulako. Kituufu. Nkitegerese bulungi. Katonda munda muno mubiri gwaffe mulimu factory nga tereekaana na kuleekaana, nga singa tugikola ebweru oddukana ku kitundu. Kubanga singa tukola factory esobola okugyamu protein mu kirungo, tugeze ekyakasooli yakugyamu calcium iba nnene nga byuma bikola naye wana eno calcium gwe weetaaga okola amagumba towuliranga ne factory ekuba munda. Kakati factory eyo ena efulumya kasasiro waayo omukuyo omufulumya ng'ogenze emmanju. Si bwe kiri? Kakati okuddamu okwoza mu payipu ziri olina kunywa ki? Mazzi. Kuba gasobola okupenetratinga buli wamu ne gaklinzinga buli kimu. Universal solvent abaasomako tukaze mu Luganda kwa programu ya Luganda. Olutabu olubuna wonna. Kwegamba kakati wobera kwoza misuwa giri wetaaga kunywa mazzi. Kuba nagambye ebikuba emmere enzyme bacteria ate nazo zifuluma nga gwe ofuluma ng'olidde ki? Emmere. Kakati we zifuluma mu misuwa gyo tezijja ne zigamba katusembereko wano kumpi. Zifuluma mu ki? Mu misuwa gyo. Kati emmere gye walidde nga nnyingi kasasiro emmere yafulumira eno bweru. Si bwe kiri? Kakati ate kasasiro bacteria gwe zifulumiza asigala mu misuwa. Ekisobola omusokoolayo kuba amazzi gasobola okuyingira buli katuli k'omusuwa ge mazzi. Olwo kati buli bw'oganywa obeera oyoza gira emisuwa. Kyova nagambye amazzi bw'oganywa tegadigestingibwa oba tegakolwako mubiri, gugatambula busuwa bwonna kati negamala wegamala okufuna kasasiro oli n'ogafuluma. Kyova nga bagawunya bubi, omusuwa teguwunyanko bulungi. Nkufunye bulungi. Atuuliriza agamba ofunye ensonga alambuluddemu lwaki ebikopo ebisatu ku makya. Tutandise na bisatu. Birungi nnyo nga wakazuukuka okiringizigemu kasasiro oli nga tonateekamu kasasiro omulala. Ate obwobeera nga bali tunywa nnyo mu ntandikwa wiiki esooka ojja kufuka n'amazzi nga galinga akatunda nga gayero tomanyidde mazzi. Kyetegeeza nti nno obadde n'obukyafu bungi. Kati bwe wanayitawo akabanga ng'okyemanyizizza gajja kufuuka gakkala ya white nga we waganywedde nga wogafulumya. Ekitegeeza ki? Olwobekanako oyinza okukirininga omubiri gwo. Era buli nga gwe wobeera awo ng'oyagala okufuuka oyagala okugenda emmanju n'esseera eri efuluma ate ye efuluma buli kumpi buli dakiika kuba yo ntono. Kati teyinza kuba na bintu bingi mu mubiri gwayo olwokuba ntono. Kati gwe oli munene osobola obitereka nako. Omusulo basobola oteeka mu kawawu bulaada kuba oli munene. Kuba singa buli kasula akali mu mubiri okafulumizaawo wandibadde otambula na luseke
era abononese ensigo abononese akawago babawo oluseko olw'ensonga bikaseera wabawo otuzo otukolaki olaba bikaseera otuzo otukufuluma neweta nga oba tugenda mu kawago era oba tokayina bakusako payinta wano abantu bangi tubalabye nga Katonda yabagezesa nga akawago kaafa ekaba kaafa buli kasula kava mu kidi ensigo kakobekkereza mukaki mukapiira kali ke bamuteekako kati ate serentini guloze nakola etya buli sekendi kumpi ebeera efulumya kasasiro kati okumwozaamu kasasiro ge mazzi genkugamba olwo nga nywedde maze okuganywa nywedde kacayi kange ne breakfast wagambye ekitimye nnyo liters olunaku 5 bibikopo 10 olwo nvudde ku breakfast nywedde cayi wange nziramu ddi okutandika okunywa amazzi nga tinaba kugenda nziramu ddi okutandika okunywa amazzi wakitegedde nti yita biliyozi kutudde ntya onjedde ebikopo 3 yolitemu n'ekitundu nywedde kacayi tampeko lita 2 wadde weebuuze 5 kinaasoboka kitya kumaca tuli mu ssaawa kuvaala eri 2 n'edakika 15 nga 2 kitundu ssaawa nga 3 ezakayitawo bannya wakutwalita mmeka 2 obula ensaawa endala nga 22 n'eziba 2 niwe zibeera 10 ezibulayo oŋŋamba oti ebikopo 6 bikulema ebikopo 6 bikulemerawo tebisobola kakati ekyalo ekyokubiri nga tinakutuukayo eri wambuuziza ku kusenya kakati awo kekadde akatuufu ak'okusenya ng'omaze n'okulya ebikopo byange 3 bitadde wali nywedde kacayi kange breakfast nako katadde wali akatuuga waliwo abalya breakfast nga yo eri heavy gye njagalira ddala era nyiyigira nnyo omuntu ali akampanki ku makya tetwazze mu byakulya naye kyabulabe ennyo ku makya okulya akatono katukoneyo katini ddi lw'osinga okukola mu bulamu bwo lunaku lw'emisana naddala kutandikira ku makya buli ku makya buli muntu adduka ku mulimu kozi omubbi abawo omuddi bakoze kiro nkufuna naye oba toli mubbi ng'oli musajja mukozi si woofiisi si kitwagala ne woofiisi ekooya togamba nti ate woofiisi mbangenda kukola buleyini yazuukuse kati kyagenda okukola mubiri gwo si woofiisi si mulimu gwa kajo si mulimu gwaki oba ogenda kukola si bwe kiri bulungi kati ate omubiri gwo gwetaaga nnyo amaanyi agava mu mmere ng'ogenza okukola kakati ate abantu abasinga obungi epointi gye babuuka n'atalya na ku makya n'alya emisana ssaawa 8 kati kimmere eri useless kyobala bebaka sandutuka olumala olya n'agwa eri naye singa ku makya alidde heavy ne ku 8 etuuka tayagala mmere akyayina buli mmere agikozesa bulungi nnyo nga yeetaaga amazzi ge tugenda okwogerako kwoza buli kasasiro ayingira mu amoozi n'endwadde oboozi ekobyeko ekibuzo kyembuuza nga ku ndwadde awo ngenda kulwawokko naye nga sinagenda ku ndwadde mbadde nsaba tusooke tuddeyo wali eri ku kusenya lwaki omala okuwana okunywa kacaayi awo n'okola otya n'olyoka osenya ekikuleetera okusenya mukadde ako kubanga n'ebiwuka ebibadde byekwesa abantu basenya ku makya nga tena kyeyatadde mukama nga n'ebiwuka byekwese bimanyi rutiini y'osenya ku makya kyobulaba nga abantu abamu ne wasenya ati awunya akamwa lwaki ekiwunyisa akamwa si kamwa kokka kiri mu lubuto kubanga omuka gwosa guva mu kamwa guva mu lubuto kaakati obeera nga mu lubuto wajjudde kasasiro ogenda fulumyaki ogenda fulumya kasasiro mu kamwa gwe nowonaasinya otya akamwa ng'ate olubuto lwe lukyafu ate omuka gwosa gufulutukawa eno oŋŋamba otya mbu onaakasenya n'owunya bulungi ziyinza kuba nga ku makya wano eno bukedde nga sinaba kusenya naye nga tewulya kamwa kakawunya kuba mazzi nawuusedde ebikopo byange kati ndi mu bitaano kwegamba kiri very important nnyo omuntu okukeera
nanywa amazzi nga bwe tugamba ekitono ennyo liters 3 ukatako ne ya chai so ekitono ennyo ebikopo bimeka 3 bya tampeko ukatako ne ya chai bibimeka byebina zilita mmeka 2 kumacha kale tubale sawa n'abali leti breakfast kale sawa 4 oba 3 ati ndo wala nnyo yati sikawa liters 2 ozimaze olwo maze okulya breakfast mpulira nzikuse okuva we nazuukuse nywedde ebikopo byange 3 kachayi katuuse nkanywedde maze okukanywa nsenyezza nga bw'ogambye nyambadde ngenze ku mulimu bwe ngenda ku mulimu ng'olwo ntambula ngenda ku mulimu nziramu ddi omubiri guddamu ddi okwetaaga amazzi mu mubiri gwange awo wennyini abatuwuliriza wenjagala tutandike ku paati 2 onziremu ddi wenjagala jiwe tutegedde twakagala liters nga 2 ekitono ennyo wakati w'essaawa ku makya kuzuukuka mpaka 5-6 tuddamu ddi nga ngenze ku mulimu awo wennyini we tukomyewo nga tukomyewo ku paati 2 ate wa paati 2 obeere nga tukwongerayo kyoyanze nnyo okutulaba